bwazibidde tukyali mu kakiiko kakosase omukulu gwe bayita Kantuntu yali omusomesa wange w'oluzungu entebe SSSS yavuddeyo n'akakasa bambuuza kasima nti yalese ekiteeso n'agamba tubuulire mukulu biyimidde bitya muvaamu ddi mu ofiisi bituufu go agenda n'ogamba sipiika mumutwongereyo oba tusigalemu mu kabanga kano akatonotono tumalirize bino oba sipiika yini yabyogera n'amugamba otyo mwebale nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo ekikulu ekiri mu ddiiro sigenda nkowa sipiika mugamba bubannaye njagala kunyongera kisanja simenyongera lumalirize sipiika ebbaluwa netugamba tugenda kuva mu ofiisi naye waliwo ebitannaba kuggwa kati kiri eri gwe okugamba mu oba tweyongereyo oba tukomaawo abala bakwatiraawo nga jjukira nti nno abakulu omukulu Munyagwa yagenda okubanga adda mu bigere by'omukulu Kantuntu n'omukulu Kasibante okyamongi akati omukulu oyo Kantuntu n'avaayo ne bamubuuza ku kya Munyagwa byayogera kino Munyagwa yagenze n'ayogera ku lunaku lwa Sande mboyo manyi alina ebibye byayagala okukola nga ye musajja si mwangu nnyo olwamubuuza Kantuntu okumanya omusajja yasomera ddala obulungi yagambye siddamu bibuuzo bya kisiro nemwagalaawo awo namwagadde nange Presport nze nanyumiddwa esooka yayogedde ng'omuntu omukulu naga njagala kutangaza ggwanga lino sigendangako wa sipiika kumusaba kunyongera kisanja ekitegeeza ebigambo byabugenda babogera Katuntu alemedde mu ofiisi tanalemera mu ofiisi akikola kubanga awa sipiika ekitiibwa eyamusaba asigale n'abategeeza nti nze sipiika webanamutwalira ebbaluwa etujja mu ntebe kubanga tetunnafuna era tanaba kumulayiza nti Munyaga yagenda okukola era bo bakyagenda mu maaso n'emirimu kubanga otaamu yaabwe eggwako ddi 13 egenda okubanga eggwako balibo batandikiraawo naye ekyewunyisa kiri nti taamu tenaana kuggwako ne bano batandise dde okunyooka ekizibu Munyaga abuukulira bweru tali mu ggwanga muno baya bagambye nze bwe naakomawo ngenda kufaakuza buli kimu tali mu ggwanga bweru gyayogerera naye bweyamaliriza akakiiko ne katuula ne katandikira we kakoma ne katandika okutaganjula banka 7 zaggalwa zitya kasabye baleete minutes eza meeting zonna ze baatuulamu nga bagenda okuggala banka ezo naye kanso ate yayogedde bulala kanso wa Bank of Uganda yabudde n'agamba minisita ezo tebaatuganga zikukola mbu tewaliwo yadde akanyukuta akamu ne bamwira ligende bagamba agamba kiki kino kanso mulamba bayizawo era akakiiko katabuseemu nga bagamba nti kuno kumanyira naye nga ate era kumanyira institution eringa Bank of Uganda so ina obusobozi obutuuza meeting yonna ne bweba ya seconds 5 meeting erina okubeera minuted naye n'olaba n'ogamba muti bweba Simba etuuza meeting Simba n'obwasimba bwayo neera ne minutes zayo olwo Bank of Uganda empeme kutumanyira bumanyizi kwennyini ayino ate era basose babuuziza omukyalo yo gwe batandise naye bagamba mwatu yagenda molide n'akomawo nanga sebo akakiiko kakahambwe akamanyi kaka bamubuuza nga ne ba Christmas ekyamulimu atula buuza atabitegeera balaba parliament kamanyiro nakujoga bajozi bamanyizi abasajja abo n'abakazi abo bamanyizi ddala nonnono Stanbic Bank, moving forward. Stanbic Bank erabirirwa banka enkulu ya Uganda. AfriCell kwokka nyumiza olunaku lulamba ku nnusu 10 ennaku 7 ku nnusu 15 oba ennaku 30 ku mutwalo 12 ku nkola ya AfriCell paka boom nyika *3*2# okweyunga ku nkola ya paka boom bane singa okubeera bei rahisi mu Uganda. AfriCell, don't be cheated. Cleveland Hill Nursery Mixed Day and Boarding Primary School erisangibwa ku Northern Bypass ku roundabout y'ekyebando kisalosalo litegeeza abazadde abaagala okuleeta abaana mu ssomero lino nti okwewandiisa kwatandika dda okuva ku nursery paka mu ky'omukaaga.